Nalukola Council ayajiddwayo kooti ng'ensonga z'esigamyeko ensonga esooka obokisi batabala obululu kumpi omutwalo gumu kakaaga tebaabubala. Ensonga y'okubiri ya campaigninga ku polling station ku lunaku olw'okulonda. Kooti ng'egamba nti yalemereddwa okwewozaako yenga omuntu teya campaigninga. Ekisooka ensala ya kooti okujjayo Nalukola mu Parliament awaddeyo akagendayo kitegeeza ki kiwa bubaka ki eri abalonda Nalukola katugambe people power amaanyi g'abantu agakawempe North. Akati ekigambo kino ky'ombuuzizza era nja kukujulizaako nakibuuzibwako edda emabega ewasaava ennaku ezo nga tugenda okulonda Nalukola nga tebannaba kulonda Nalukola nga akalulu kanaatandika okubeerawo. Waliwo era interview omu bamuyita mukulu w'amala yambuuza ekibuuzo kine mugamba nti NRM yasalawo tegenda kuddayo kuwangulwa by election. Naye mu Kampala basobola ogiwangula n'erangiriro olw'ensonga nti Kampala oli yambuuza singa bawangula ne mugamba nti esobola okuwangula mu Kampala kuba Kampala wanjawulo. Chaos gyeyinza okukola mu Kampala eba nnene singa egamba nti ku ssaawa eyo akalulu ekalangiridde ku ddakiika eyo nti ono akalidde ng'ate tekakalidde yinza okutta abantu ab'ekyonoonero kubanga abaana mulimu batakyagana kumanya nsi bwetambula. Akalulu ke kawempe ne kabeera nti kalangirirwa kubanga ekigambo kyeyayogera Kayunga ffe tulonda NRM bwetasalawo neboozi n'amazina eyo message nnene nnyo ku mukulembeze w'eggwanga. It's not a joking message eba serious message ebekakasa tutugenda kuddamu kukola ki kuwangulwa by election. Naye mu Kampala singa tuba tuwangulwa by election tujja kugirangirira era ejja kubeerawo tuyite magezi amaki amalala. Kati Wamala yambuuza ne mugamba nti Wamala nti Nalukola bayinza obutamulangirira ni wanaba wangudde bajja kulangirira Nambi naye bw'anaaba bamulangiridde tajja kuyingira Parliament. Comment zaatandika okubeerawo nga bambuuza ye muzeeyi wagamba ki Nalukola ali ludda wa bo balowooza bwe mba njogedde ekintu ndya against Nalukola. Ekyo ekisinga okuba ekizibu mu social medias nti omuntu bw'oyogera ekitali kikye yenga ye kyatakkiririzaamu oba mukyamu tasobola kutuula n'agamba musajja ono ekintu kino kyayogedde kivudde ku ki tayinza nakuddayo nti ebintu byazaayogera bifaanana bitya. Kakati ne mbagamba Nalukola bamugazeetinga naye nga nze nkyemanyi Nalukola tajja kutuula mu ki mu Parliament. Ne mbagamba nti Nalukola nti tebamugazeetinze nti oli najira nga bamugazeetinze ne mbagamba nti balina omugazeetinga kuba tebajja muwaabira nga tali mu Parliament. Balina omuteekamu ki oli nagati bigambo bye muzeeyi we mutwe aba movement bamukola ki mwogera. Nalukola n'ayingira naye yali fair yankubira essimu nti owaayo nti bawaabye Nalukola yakubira oli bawaabye ne mugala lindako ekyokuwaaba sosooka kulinda ekyo linda ekirala kye nakugamba kyonna nga bwe kitambula geemu tegenda kukyuka. Omusango ne gusooka ogulabanga Nalukola agutwala ne bagamba nti ebyo byonna nti ebiriwo nti kukyamuukiriza Nalukola omusango genda kumaliriza nga tawangudde mu ki. Kakati nze abeewuunya bonna beewuunyiza bwereere nze seewuunya wakuba kyakyerewa kutuuka kye nakola ki kye nayogera. Yes by election gavumenti eyinza gikola ki kugiwangulwa kubanga lwaki egyekengera 2026 balina ekigambo ekigamba Buganda from 7. Kakati bw'ogamba nti Nalukola awangudde wano e Kawempe obanga ayongera okunyigiriza enkola eri tali mu Buganda mulimba kiyinza okutambulira ku mentale y'abantu. So kati Nalukola alina okufuluma ebweru aye Nalukola era kagenzi tewakyali by election egenda kuddibwamu. Yajulidde akyali mu Parliament si bwe kiri bajja kuteeka yazijulize kati mangu nyera kugenda kuwulirwa bamusuula ebweru kale bamusuula ebweru Electoral Commission kubanga bakulagira obutaddamu kulonda oba wasigadde emyezi 6 obudde bukyalondesa bukyakola ki bukyaliyo
bukyaliyo obudde obw'okulonda katugabe mateeka gye buli ne bwezi bannako 2 bukyaliyo kakati delaying egenda kubeera electoral commission tetulina sente gavumenti bateekeyo budget y'okuba waaki sente ezoteeka by election ani agenda ozibawa gavumenti eno zibawa enezibawa ezo no bagamba nti sente tewali kinkugamba tutuke mu time eri yennyini tajja kugambye nti ekyo ekigambo si kyogera naye nga mmanyi system bwetambula by election era kyova olaba Katonda yali badde asaasira Uganda president yekuba mutima kubanga 2026 ndi mweraliikirivu kubigenda okuva mu Buganda wano kubanga ebintu ebitali bya Buganda sibitiisa nnyo iyo gavumenti ezeekola ebyayo bona wangudde abantu bali tebali nnyonnyo ki ne mu Buganda wano jinja oyo masaka ebintu tebifaanana bwe bityo ndi mweraliikirivu kubanga abaana balabanga elastic card that's elastic card yes Uganda the younger boys that's how they look so bayinza okukola ebintu ebiri beyond the government ebatakinga bubi nekivaamu ebizibu kufiirwa abaana bangi kyo nkyeraliikirira nnyo tujja kufiirwa abaana tujja kusibisa abaana bangi ate ekyokusiba kw'abaana abangi luzira gavumenti si yesasulira abaana abo awamane eziva mu musolo zibaliisa abaana bajja kubeerayo nga bangi balwala balina okulya emmere tebakola malwaliro amakomera mu ggwanga gagenda kujjula kuzireera okujjula kitali ejjule batwale mu buku wajjule prison zijjule batwale mu Moroto yonna wajja kujjula ninga zonna sente uzitegedde so kati kunalukoola tusigala nga wajja sigala kubanga Nambi yasaba by election teyasaba mulangirira tuteekayo direct tuyinza ogenda ekyo nakyo by election naye waliwo ne direct waliwo ekitasoboka ebyo byonna ebintu bisinga obungi Nambi sirowooza nti yabiprogramminga there is a program moves no program engeri gyetambulamu but tusobola ogenda 2026 nga Kawempe North terina mubaka tegenda kuba na mubaka ate kati ogenda kutunuulira kati okweyuza okugenda okubeera mu Kawempe North bagenda kuteeka mu family ya Segirinya sente empitirivu waliwo n'abalala abo bakannakatemba bonna bajje bazanye bonna bagenda kudda mu ki okitegedde Mpuuga agenda kuleeta owuwe Muhammad Nsereka alina omuki owuwe gwe bagenda okulonda ajje okukwata kaadi ajje kuba ina lukola alina okukola ki ye alina okugikwata basebagala bonna bali awo abantu bakyali awo bagenda okulwanira ki tuyinza okufuna abantu 40 ku ballot paper ya Kawempe nga banoonya bwemupi kanaye kakati ng'obona bonna bakoleza advantage eno gye tuli kuba kati bwe muyingiraana nze wane bakuba penalty nenangirira ekirala mumba mulese nanga mutandika okwo twabagamba Mpuuga tandika kunenya Nuupu tandika kunenya Mpuuga onatandika kunenya Muhammad Nsereka mugenda okumaliza wano abaana bammwe baali badde bagamba nti balina kibaali badde bakola nga muba confusing mwe mulinga nga batamanyi kyemukola ki kyemuliko kuba kati awo Nuupu erina okuvaamu abantu basukka 10 nga baagala ekifo ekyo bajja kujja ng'etteeka eriyo Nalukoola yiwaali eriyo abagenda okujja gavumenti begenda okusooka okuleeta obuleesi nga bateekamu ssente naye nga baliniya baayi ba Nuupu basobole okutta akalulu wenaali muno batawangudde ne bakamubbiira bagane nti mwajja abangi obulu ne bugabanyiza exactly kuba bajja bo bawa mu percentage wali kayitewo kakati ekyo kyekizibu ekigenda okubeerawo Kawempe yes so message eri amanyi g'abantu agamba nti nze Nalunda Nalukoola bagenda kalonda kooti eno mu nsala yayo yabadde wa message ki omuntu oli omukatala alonda akalulu kooti ezisinga obuntu ziri independent kooti ezisinga obuntu zikyayimirira nezisalawo zirina okusalawo nga zimaze okufuna zisazeewo zitya zino soka nezifuna yes instruction zinsazeewo ntya ebintu byonna ebisinga obungi mulina obyegendeeza mu ggwanga Uganda ekimu ekyaleetera ebintu bibiri Ben Kito bwe baate bamuwamba buwambi kuva Tanzania n'abula nga yattibwa Amin ekimu kukyamussa kwali kusalawo ku musango gwa bannamawulire kubanga yo gavumenti yali eyagala kirala
gwali gutyo gwe musango ati bannamawulire olwo bannamawulire bakwatawo nga bazze okufiriminga firimu za Amini ez'okutta abantu abakyoli n'abaki kati bannamawulire babakwata baali babiri bamala bakwata baali babiri ne batwalibwa mu kkooti Bendikito Kiwanuka yagulimu Beni yali mu musango gwa bannamawulire ogwo baali bazungu babiri so babalagale mu firimu nga babazanya nga babokyera mu Volkswagen naye Volkswagen eyo eriko ebibuuzo His Excellency President Museveni bwe yali Embaale bagamba Volkswagen eyo yali avuga mubayokera bannamawulire oba mu gye bayokera bannamawulire oba tebalimba bannamawulire bano nga baleeta information bayinza kuba baleeta enkyamu naye bagamba kakati ku bintu biri bibiri Bendikito Kiwanuka bw'abanga yafa nga Amini yamutta nga amuvunaana nsalawo gye yasalawo kakati kkooti zino ezisinga obungi mu Africa nazo zirina okubeera enneegendereza kubanga nabo bantu singa mba ntudde mu musango nembeerako briefing empeebwa nina okuweyinga kyensooka okukola nsooka nze nga sinaba kudda ku kyammwe kati okudda ku kyammwe kiba kitegeeza nina kudduka nengenda mwekiza nempa ensonga nti ekyanzize mu musango ogwo bandagidde nsale bwenti ekisa kye yakola naye bwe mba nga si bwe kiri nga nze njagala kusigalawo kubanga okundagira okusala bwentyo kugirako nettu tekukoma bukomeki kalina okuwuzika nga bakola ki bwe baba beetaaze kakati kyekyo ezo message zijja kubeerawo naye nga tulina obuzibu bw'omu ggwanga nti abalamuzi balina ebizibu byabwe ng'abantu abamu tebaliridde kubeera mu exile abamu tebasiza gamba nti ndi independent omuntu okusalawo kirina kubanga oli muntu mukulu ddala nga bolaba bakanyehamba emyaka gye baali batuukamu oyo aba takyalina kyakyakola naye mulimu omuntu akyalina okutambula n'ensi waali afuna omusaala gwe ekigambo kyagenda okukola waliwo amateeka agakimukkiriza okukola ki kwa buli mulamuzi alina amateeka gasinziirako mwe mutegeera nti makyamu nammwe muba mugamanyi naye nga wano agakwotinze kyokusinziira ku nsala eno kyewayogedde kikyamu n'olw'ensonga eyo nga boolaba yaganya okuwa Besigye ebbeeyi awo ensonga ze enaga nti okusinziira ku kyemugamba nti obujulizi buzuuse bwonna weetagisa kugenda mu kkooti genda owoze kale nga babuuza kati nze lwaki muwa bbeeyiro ng'ate obujulizi bwabali babufunye alina okugenda okuwoza agenda awoze bagibeera agisabire mu kkooti eddako naye ng'ebadde brief kakati ye byonna abamu bali biwandiika luvannyuma kubanga abamu bayiza okuwa testimony nga bolaba olwaleero abasajja batudde ngenda ne batunuulira abawa obujulizi ku kutabwa kwa Sankara ku Kompawule ng'amutta bajjenero bawa obujulizi olwaleero agamba twamutta bwe tuti twapulaninga bwe tuti batugamba bwe tuti naye nga wali mu nsi kusooka tewali yamanya yes so kati ebyo bintu bijja bigenda bibeera mu nsi bwe bityo ne bijja nga bigenda bikyuka ensi neetandika okukola ebintu ebiteetaagisa mu nsi kyova olaba nti obukulembeze nze nagamba nti obukulembeze naali kyayisiza abantu obukulembeze nkulu yambuuzaako ekiri singa gwe obadde mukulembeze walikoze otya naali kyayisiza abantu obukulembeze bantu bakadde baali badde bamemba ba paalamenti retirement n'omusaala teri nkwaza amafuta oba obalukuli kuba mwali baddemu abantu bajjaaji omusajja ava Kabaale omusajja ava Gindi ezo nja zikuwa jangu oyagala kusobola ludda nti mu Sheraton tugenda kuba tulina paalamenti nga nayo ngiteekako tugenda kutuuza paalamenti eweeki 2 bavudde Kalamoja benjagala abasajja ba Polukoolo bensa abasajja babadde bakanyehamba bagenda kuteesako kintu bwe kiti nga mbasasula weeki 2 n'amafuta olumala nga muddayo season tugiyitira mu season si buli kiseera ntukukeerakeera mu paalamenti ogitege si gikeeramu buli kiseera mugufuula omulimu kyekyo anti kakati ne bino byonna bikolebwa babikola nga bannakyemalira amateeka bagateekawo n'apartheid South Africa yali ekolera mu mateeka teyasaba ku bantu nga talina tteeka lyekwotinga naye nze daali kugambye nti paalamenti y'eggwanga Uganda ebeerewo ng'etula mu ntula emirundi bwe giti bwe wabeerawo emergency naye emanyiddwa ng'eyitibwa sirina musaala n'abasajja abaabeeranga mu kansala obalaba babeddanga bakansala ba KCC tebafunanga musaala
sajja bajjanga awo n'omuntu amujjukira muyita ziwa yavanga awo nga ku Bahai mugagga mwiri wavuga Benz lujirumu ajja kubasando yina mawulire n'atuula ne batiisa n'agenda namwe mwina abali awo yabaguliranga ne chai afuluma agaba tipu kubeera ki kubeera mu kansa awo is rich nenga ye kansala teyanonawo sente eyali mmeeya wa Kampala teyanonawo sente yateekawo sente gwe baalonda yali Walusimbi Mpanga n'agula emmoroka 56 za bwereere n'asasula abakozi ba kanso bonna teyanonawo ki yajja kuteekawo sente enzi ye gavumenti bwe yali badde ne kati wano ssebo bajja kubba sente era kasaba va mu kunona bajja kubba bubbi tunuulira akalulu ka NRM aka structure olwaleero baje beekubamu omusajja ennyumba egenda ku kalulu bwagwa wano ennyumba gye yateese mu gundi egenze yes kati bwagwa kitegeeza ennyumba ekoze eki kyova olaba beekuba bubi nnyo they are fighting nkube teri ya bulijjo kubanga wano agati singa mpita wano government ndi 95% okubeera MP kubanga government egera ku bankinga kati ffe tulina kulwana kyova ndikali akalulu ka NRM kabi nnyo n'okusinga akalulu ka bulijjo ebikondo mwabirabye nnyo ate ka structures kati tunatuka mu kamyufu soddo nalaba mu kalulu akawedde yali yeetwana ne muwala wa kuteesa yes kakati ogenda kulaba obulabu kyaganye n'okulondebwa akejini kaganye tukyali ku NRM chairman si bwe tuli naye tulina akajja ak'obwemupi MP ani akola ki naye akasi ekikubo kakyaganye nabalabe wali ewatanga odoyi nga bali mu kwetwala yes njagala tugatteko aje ensonga eyo ku nsonga tusigatteko ensonga ya DP twali ku DP luli ekikonde ne kikaaba bali mutabamiruka waabwe nga ba DP bagamba nti kibasinga okwemulugunyako president wa kibiina kugenda mu NRM ate teyakoma okwo n'akwata ne bannakibiina ne basisinkana Jenosale before tabamiruka oyo nga tannatuuka enderetu zino mu kibiina ng'ekya DP naddala ebibiina bikasangwawo zisobola okukoma zisobola kukoma ng'NRM ekyali mu bukulembeze kikiri kyewantandikiddeko nti nakugambye negamba nti zino byonna ebizzi ebibiina byaffe ebizzi ebipya bigenda kufaanana DP kubanga ekisooka twagala ssente tuzeetaaga ffe ng'abantu ate tulina azituwa ate tetuswala tuzisikayo tujja kuzisikayo naye bw'ozisikayo ziriko condition kugira ng'ozirese naye buli lw'ozikwatako olina okutuukiriza ekyo kyokola ki era ekibuzo kijja nga tetukugulidde leero kakati ono gundi obadde oyogerako Mao kati kiki ekipya ku Mao kimwewuunya Mao yakola memorandum of understanding ne government n'agenda ng'agambye agenze kukola transaction ya ggwanga Uganda tukyusa tyo obukulembeze kyekigambo kyeyagamba abantu nege temukkirizangayo naye ng'agamba agenzeyo nga DP tebamukkirizanga kukola ekiyakoze eki ebbanga lyonna werese creation ebaddewo lwaki bw'abadde agenda okulondebwa lwatwala abantu mu werese creation yakitegeddeko nti abantu bennina baluvu nakugamba nti bannabyabufuzi balinga enswera egwa ku mpitambi egwa ku kyennyanja na buli kimu ekikola ki ekyennyanja kiwunya bubi naye kitukiira kituwoomera owakawo kaakyo naye n'empitambi ewunya n'enswera kweva neko negwako nakuli ekola ki buli wamu ekola ki be bannabyabufuzi kaakati ono yabatutte n'ateekawo embeera nti tulina enkola za gavumenti eziyamba abantu tetuziganyuddwamu naye message ono gye yabagambye yagambye nti neewuunyiza opportunity DP gyempadde nga NRM tegikolanga ki eyo message omanyi kyekitegeeza kuba kukuba tebituli mu Mao opportunity DP gyempadde NRM yeyange tegikolanga ki kati ate yabadde opportunity kinga ffe tuzze kusaba sente za werese creation nga gwe ozikola ki ozikulira tetulina opportunity tukuwadde tukimye sente za werese ki aliwo akyo nga tukuwadde opportunity kitegeeza there is another agenda ne Mao nakugamba tukologanye leero na Salimu sa tukologanye naye ebbanga ddene kati essaawa eno bagenze kulonda
okulonda bakugamba nti omuntu bagende basoma abantu bo benyini abesibe bagamba nti gwe tokola ki tusaanidde kakati bino byonna byolaba si bipya era byetugenda okulaba mu bibiina bino ebirala so n'ebibiina ebirala bijja kukola bijja yita mu luguudo lwerwo bw'oba omukulembeze omu tosobola kugumiikiriza nga osobola okukwata obukadde 5 sente ntono nnyo ku sitetasi y'abo abasajja small money nakugamba nti Lukwago bw'asalawo ne Ssemujju Ng'ana nti baagala obukadde 10 bwa $, ne bamugamba Kaguta tugenda ku TV for sure tugenda kwogera ebigambo bino gwe tubule byoyaga twogere abasola ne sente ezo ne bajja ne bawemula ensi ne bakutula opposition ni bakyagaanyi buki bakyagumye olwa principle kati bamauti principle zaabwe endala nekibaagala kirala ye Mao agamba nti akola ekyo ekya transition kyeyajjirako agituuseeko wa nti ebibiga bye bamwogerera abenale abamu tebamwagala kubanga bamulaba ali mu ccu wa weetuuse transition gye yagendako yatugamba nti n'obufumu butandise okuyuuga twagala buvaamu kakati ate pasenti kyeri luddawa okitegedde era njagala okubuulira ekiri embalala ekigenda okukolebwa ekisoboka kyonna tebayinza kujja Mao ku bukulembeze bwa DP nakyo simanyi kiriyo ekyo kitunuulire ne bw'onookola otya tebasobola kujja Mao ku bukulembeze bwaki tekisoboka kubanga ki state emwagalako olina abantu bobaokwatidde mu kikapu mulimu abantu kati Mao bakwatidde NRM bekwatidde mu kikapu kya Mao Mukasambidde musajja mugezi abala bwabala Mukasambidde ali nito naye bamulyamu olukwe Mukasambidde yali supposed okubeera yalina okufuna ekifo mu cabinet tiyakifuna tiyaganye kugenda ye vice president naye agenda yesena gitegeera bulungi ali awo era ye yawagira Mao awo ng'omuntu yakitegeera Mbidde mugezi Mbidde yalina ekirowoozo ekyagala okugjako mu Mao niyo otunulamu ng'omusajja Mbidde oyo gwe mulaba abo bonna bali awo bannakyalo Mbidde was a state boy state tawuniya nnyo tomanyikanye nnyo Mbidde tawuniya emizannyo gyonna gy'abala mirala nnyo yatunula Mao tajja kgenda kati bwe nwana ne Mao mbanga alwana luzingi bato nze nkyayagala okubeerawo kyova olaba nti waali naye nga naye alibadde amubaaveeko naye akyetaaga naye akimanyi tasobola kukivaako takisobola kimuggyako waliwo enjegere zikisibye nga zikisibidde ku Mao alina ebisumuluzo ate azaagala zisigale kuki tayinza bakasukira bisumuluzo okusumulula njegere ezo kuta kintu ekyo so kati n'Embidde alina kutambulira okwo naye alinawo kyajja okufunayo kyanaafunayo bw'aba tafunyeyo kifo ajja kufunayo kukaasi so DP nayo ebeere ng'etambula bwetu mu byobufuzi yagenda dda can you compare DP ku NUP ne lwaki Mao yasigala kulinkinga ekyo nti ye ayagala mukozi era bano bo n'abalaba nga ababi bye bakola tebitegeerekeka Mao mukozi mu byobufuzi president yakugamba nti ebyobufuzi tebirina mazima teyali talimba mu byobufuzi tebirina ki mazima yes bana bafuzi balimba oyogera kikuyisaawo ekyo president yakyogera mu butanwa akimanyi kubanga ayinza okumanya nti ebintu byange ku buli 10 ebituufu biri 3 mu byobufuzi ebituufu mu reality biba birala naye mu byobufuzi namu 3 ebiki era mu agenda olwale bw'aba azze okukola ng'azze okujja mu ttabamiruka oba azze okujja mu NRM agenda kutunuulira kiki ekirina omuyisaawo ye message akola ki jawa kati bamala okubawa eyo message n'atambula n'ekyo naye nga sikyategeeza kubanga olunaku lumu bwe yabuuzaako bwe yali lwakitula yawemulako ba specioza bukazi bwe yabuuza bakazoola timulowooza specioza vice president yesu owani namulonda kuba mukazi musoga mukatuliki bakatuliki banywereraawo exactly n'abasoga n'ababuuza
ame commander Jeje Odongo is ame commander namulunda kubanga Bateso bagala nnyo okwetwalira waggulu agenda abuke kujipa Bateso bakole ki bamulabe basanyuke naffe mu government mwetu naffe mutukola ki naga protocol spy one protocol naye wali abakalamoja nabo bayinti balinayo muki omuntu wa kiguma za justice abateeka abo basajja basobe bitabo ne bayingira Kaguta yatwala obudde Kaguta Katonda yali yamutonda mu kino kyalimu yenna ne kyayi n'akyongera obudde n'akimunywerezamu n'asoma ebitabo by'aba basajja ba Stalin ba Mussolini Pol Pot wa Cambodia yali musajja muzibu nnyo ojja omusomeko omuwulire oteeko Pinochet wakire obawulira aba basajja otegende abasajja tebali ba muzannyo nadda ku bino bitabo by'aba China ba Mao Zedong bw'osoma ekitabo kyo okitya genda osome ku kya Gaddafi bw'ogisoma nga akuwadde olwali oyinza n'okufuuka omukulembeze ng'otandise emyaka gyo bw'oti musoma otandika okubeera Gaddafi bintu byakola oyinza okufuuka omukulembeze kakati ebitabo Kaguta yabisoma n'agenda ng'akolekitingamu ate ebisingamu obulungi ewoona gye ekisinga obulungi n'agenda abigatta n'abireeta mu system era yakugamba nti yakoma okusalirwawo mu 1973 n'agamba nti singa be nali nabo bakkiriza kye ndabagamba tebaalifudde Sam Black ne Mwesigwa Black ye yabagambira tukuba abasajja abo bano bagati ate tubakuba ati tulina kadi z'essomero teba university n'abaga tukuba abasajja abo si batuufu bano baawakana olw'obutabawakanya ye mu ngeri ye positioning masazi negavuga n'akuba pistol n'abuuka kubanga obutendeke Kaguta bw'alina obuli professional bulamu bwe kintu kye bamutendeka pistol kazanyi bamutendeka kuzanyisa pistol nga bolaba n'abasajja bamuyitangani omusajja yazanyanga firimu mu nsanvu yazanyanga n'ekisajja ki Bud Spencer bamuyitanga Terence Hill yali azanyisa pistol kati ye professional yani yakaguta ye mutaasa bafiirawo Maumbe Mukwana babatira wa Maumbe Mukwana e Maruku Estate savu mwesa yena abuka nage era yagamba nti olulu nakoma okusalawo eki tewali ansalirawo kyasazewo kibache kakati bana abantu kibatategeera buli muntu lwayogera nze nina obudde bwange obusoma mukama wange era mutegeera nzibwayogera ekintu nemala okutuula mbammanyi yagamba sesalirwawo kati bino byonna bwe mwogera mu mutambula nabyo n'abalekera manto ya mwekende ekindi oli vice president naye ng'alina ekikye gwe ne bw'ona okola ekikomawo ekikye weeki tekigenda kukyukako okujja ng'ozze mu ggoolo ye ng'okozesa ekigudde mu ki naga nti ona atudde wenjokola ki ne oba vice president simanya prime minister gwe ng'olina kyoyagala osalawo ye ng'alina kye yasazeewo agenda n'ekikye yes kale vice president mu ggwanga Uganda tulina vice president akola ki alupo tulina prime minister bakola ki mwebali bakole abo baziisi twala message za kuziika si baba president yasi ba prime minister webali abatuufu ffe tubulina oba prime minister tubuli ggulu oba vice buli ggulu tebuli kubano naawe bano basoma message ya president kuziika condolence message zokka for vice tubulina wa yes tebuli kubano kino kifo mu mateeka weekiri n'omusala gufuna n'abeewo basanyufu era nabbanja Kadugabe bwe zijja ate oyo Mukama Katonda yamusuulako ekifo Mukama Katonda yamusuulako ekifo mu bulamu bwe kye yatalowooza era ne bw'atuula mu ddiiro kati agenda n'agamba Mukama Katonda beezaawo Kaguta kubanga oyo ate alopoka alekaleko omusirikale naye ate ono ye ali so cheap mu ndowooza y'ebyobufuzi nnyo oyo ye ate awoomeddwa Kaguta mu bantu abawoomeddwa Kaguta akubaro muteekeko mu kolida yayogera mu kodo ya parliament obimanyi bireete byayogera ne bino ebiriwo kati Kaguta alinga omulogo leeta ebigambo omukyala Betty Kamya bye yayogerera mu Yona bireete Kaguta wasalawo kuwemulaba abantu
batandika okubaza nnyo obutambi weewuunye bonna yabambula dda bali bwereere Betty Kamya akyayinza okuddamu n'ayogerera ng'ayogera Kaguta oyogera otya genda oleta akatambi kayogera mu Yuna okatunuulire oleta akanabbanja nga yeccanga mu bulukubaawo n'agenda ng'alinga nga musongo wava omulimu kaleete so Kaguta ye Mungu yamuwa n'abala kaadi zize n'azitusa mu bantu ate kasita yaleeta abantu yakugamba nze mundetera abantu bwe kiba kidomola kasita kinaalonda awo yamala kubanga parliament bugiteekamu abateerowooleza kyekisinga obukulu ate kyekisinga obubi mu bannansi kubanga tebagifunamu kiba kirungi eri afuga naye oluvannyuma era kimubeerera kibi kubanga buli kyonna ekyonooneka wali time ejja kujja ntikyayononeka ku mulembe gwo bajja kubuuza kikyettaakuwa budget twagikuwa nozanga nezooyagala tusikola ki lwaki bino byafaanana bwe biti tojja kwekwasa nnyo nti parliament nfu kino kifu gwoba obisse kati biluwa nabbanja balinamu ebintu bajja okubabuuza bababuuliza bwereere naye nga tebabinako mukono naye nga kifo wali vice president yes wali ki wali prime minister guwaliwo so very accountable exactly mulimu prime minister ebintu byatayinza nakukola ki gwe prime minister n'okuba n'essimu obuuza omuntu yafunye sente zaki za PDM zaali za mmere ezakawunga ku status kuwali n'okuba akawunga okubeera muntu ayogera okusola ngozi okubidde si yafuna sente mulimu ebintu bye mulina okwerekereza mugamba nti kino ekintu ndi muloola eno naye bwe bali babambuuza eno kyakwata wano kati buli kintu kyonna ekiba kivunda mu woba oli gwoba okyevundiza wekka so si balala tuli mu kumaliza mu dakiika emu omanyi lesi ya Lord Mayor yayingiddemu omuzannyo omupya Ibrahim Kasozi kati mulimu bali mwezo Nsubuga Ronald then n'omulodi wa Kampala n'abalamwe bali bangi naye tugamba nti abenkizo abalimu bebo akati nga tumaliriza bo budde bugenze bakimbuuzaako naye nabagamba nti Lukwago yabakola ekigambo ekisinga okuba ekibi kibatategeera abanuupu bwe yagenda n'awagira Nalukoola Kawempe n'alekawo wa PFF ekyo kikulu nnyo nabagamba nti yabateekamu empenduzo era nze kino nkyakigamba Kyagulanyi alina okutuula ennyo okulanga bali mwezo talumbaani of course yayambadde naye nkugambye ekyo nuupu egenda kutandika okufuna problem mu bizibu ebifaanana bwe bityo kubanga bwe mba mugamba temulwanira bifo mulwanira kujjakaani ekyo ekintu kyogera bunaku mulayininge the first 11 egenda okulumba NRM mugirayininge mujje mu Lukwago oteekemu bali mwezo kisoboka ogirayininge ojjemu Ibrahim Ssemujunganda oteekemu George Musi kisoboka Kasozi okujja nga Zoe wanjawula abadde weFDC bamukuba akalulu bw'aba alina obusobozi obulumbu ono abantu bamulaba kati ng'omuku balina obusobozi amulumbe naye amulumbe amuwangule bw'atamuwangula agenze politically yes naye abazikira aba agenze kubanga bagenda mulaba bambajja mulabira mu bituli ebirala naye bw'awangula well and good kubanga ajja bagamba nalina obusobozi naye kati obuzibu obumuwangula ate ayinza okuwangula nga alina first station evudde somewhere n'atuuka mu ntebe n'akola ebirala n'atakolera bantu exactly ekyo nakyo alina okyegendereza kakati bali mwezo naye alina okukyegendereza nti nuupu eno bw'eba egamba twagala kujjako President Museveni Lukwago ali omu ku abo abafulumizibwa first 11 gw'obadde Nakawa n'ekifo kyo gye kiri ate okikoze bulungi kiki ekikuleeta wano kati principal Kyagulanyi naye atandise okubeera nga ebisinga obungi tebikyali bibi ekikumi naye batandika omukwatako alina okwegendereza kubanga nze nkyakakasa akyali ku mugendo naye alina okubala omugendo naye agubale buki bulungi kuba kati tugenda kutandika okutunuulira nga abantu bamutunula nammwe mutandise kulwanira bifo temukyalwanira ki kubanga abantu abalwanira obuyinza baali badde batule bagale banne mmanyi nti oyo musajja Lukwago oke nagundi ani Ssemujju toli bubi ani omulala abantu bwe balinamu nebaga nti abatuweze naye tukoze tutya Kasozi ddayo yambale kubanga kati gundi munafu nyeko
ye munafu nnyo. Kasozi abadde asobola okukola ki? Omuwangula. Ddayo yambalewa Makindye East. odambale Makindye East. Sebali mwezi wali okyasobola. Sooka okwera ekisanja kimu tulabe. Abataliko balaba nga muli ku mugendo. Kati omugendo mugenda kukubamu ekituli olwo bagenda okubamu ekituli kati. Kabaka awangale. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Aji. Wona wadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano. Tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume.